ey'obwakabaka bwa Buganda nkwaniriza nenkwebaza okubanga oli butereevu era nga ku ssaawa eno eddakiika zigenderedde naye butereevu programu yaffe yazukka n'ensonga etandise. Nze Maurice Mukiibi omugave kulisaayo nnyo olunaku olw'eggulo twabadde mu nteekateeka ey'amazaalibwa ga Beene era nga ebikujjuko bingi abajjukira obulungi ebibaddeyo. Twatandika ddala wiikendi eri eyasooka eyanga mukaaga bitwadduka emisinde mu nkuba naye nga abantu bagiwulira ne bagenda mu maaso n'okujaguza mu nteekateeka eyo. Ate ku lunaku olwokutaano olwa wiiki eno ne tuba n'enteekateeka ey'okusaba mu mizikiti wonna era nga basabira Ssaabasajja ate n'okwebaza omutonzi olw'obulamu bwe. Tetwakoma okwo ne tugenda maaso n'okubaako n'enteekateeka ez'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'agabira ab'amasaza tractor okusobola okuba nti bagenda maaso n'okukulaakulanya ebyobulimi. Mujjukire nti ebyobulimi wano tugamba ye backbone yaffe nabwe tunagamba nti buli wasaza abeere ne tractor okusobola okugenda maaso okuyamba ku bantu mu ssaza eryo okukola enteekateeka ez'okusobola okutukiza ebyobulimi obulungi ate era mu ngeri y'emu n'abavubuka mu Buganda yonna ne bajja okuleeta amakula kubanga omulembe guno Ssaabasajja yaguwa abavubuka ng'aweza emyaka 7 badde balina okwetaba mu nteekateeka zino bulungi nnyo nnyini ddala. Ku lunaku olw'omukaaga ne tuba n'okusaba mu kkanisa z'Abadiventi wonna ate ku lunaku olwa Sande enteekateeka enkulu yabadde mu Lubaga Cathedral. Kino nno kyatuukidde ku lunaku olw'amatabi n'era enteekateeka n'ebaawo eri special okusaba okwabaddemu ebirungi ebiyitirivu obungi okuviira ddala ku bubaka obwagenze mu maaso n'okutuweebwa okwonokosa n'abagenyi ab'enjawulo ababadde mu nteekateeka eyo era n'ebyalabiddwa bingi ebiri ku mutimbagano naddala abantu abalina essanyu olw'okuba nti balabye ku Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ng'atudde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya NUP era Katikkiro yagambye nti alabe ku kojjaawe ng'atudde ne mukodomi we oba oli awo nti abadde amaze akabanga nga tebalaba nga bali wamu ne n'agamba nti okwogezaganya okwo oba okusinkana okwo kweyongere okutambulira ate awamu kubanga baana bannambi akigambye tulina okuba nga tutambulira wamu ku nsonga ez'enjawulo. Ebyo byonna byabadde mu lutikko era Nakibishop ne yeebaza Ssaabasajja olw'okutulungamya obulungi ebbanga lyonna. Omanyi bingi bye tufunye mu myaka gino 7 kuli ebyenkulaakulana. Nabadde ndaba Papa lwa Daily Monitor nga luutaddewo analysis kitundu kino ekya Buganda ebyenjawulo ebikirimu. Bagamba nti Buganda be basinga okuwa omusolo ne bategeeza nti Buganda be basinga okuba n'ebyenjigizo oba oliawo ebigenze maaso n'okuba nti bitandise okubaamu omulamwa. Bagamba nti Buganda be basinga gwamugamba nti balina bali ku forefront ku bintu ebyenjawulo ate nga zino ne initiative esinga obungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yaziteekamu amaanyi okuteeka abantu be ku mwanjo. Nabwe kityo babadde lunaku lulungi nnyo. Wiiki eno tutandise wiiki entukuvu. Wiiki entukuvu bannaffe abakkiririza mu Kristo kubanga mu wiiki mwe tugenda okuba ate n'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ndowooza wiiki ya ssuubi, wiiki ya kwagalana, wiiki ya kufaayo, wiiki ya kwefumiitiriza ate okulaba wa gye tugenda okugenda mu maaso. Nga tutandise wiiki eno entukuvu olunaku olwaleero nina omubaka omukyala owa Mityana District Joyce Ibaagala. Tugenda kwogera ku nsonga nnyingi ezifa mu Parliament ate tujja kufuna n'akadde okwogera ku Mityana okutwalira wamu ye nga omubaka waayo era abeeko ensonga ez'enjawulo zagenda maaso n'okutegeeza. Honorable nsanyusa okulaba ku terefayina eyaffe.